Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero ebiseera ebisinga tubawa nnyo ddagala libakozza, tubawa nnyo ebyo ebyokulya ebibakozza, tetubawa ddagala lisobola kubagezza kuba mulina okimanya nti mulimu omuntu nga ye anoonya mubiri ng'ayagala kugejja nga bimusobedde ng'omubiri gwe mutono nga musayizi ntono oba nga yaliko omunene naye n'akogga. Abalala bafuna obulwadde ne bubaluma n'akogga yina naggwaawo naye ng'ayagala okukomyawo omubiri gwe. Osobola okufuna omusujja ne gukuluma n'okogga, oba n'ofuna obulwadde bwonna ne bukusika omubiri n'okogga. Kati n'obeera ng'oli awo n'obeera ng'oyagala okuzzaawo omubiri gwo nga we gubadde. Biki by'oteekeddwa okulya ebyo ebiyinza okukomyawo omubiri gwo gw'ayagala okugejja? Abadde omunene n'okogga ng'oyagala kukomyawo omubiri gwo, njagadde nkubuulira ebyo by'oteekeddwa okulya ebigenda okuzimba omubiri gwo guddemu gugejje bulungi nnyo gw'ayagala obunene sembera. Ekisookera ddala ng'obadde oyagala ofune omubiri ogejje, njagala otunuulire nnyo amagi. Amagi ago amasiike malungi nnyo mu kuzimbulukusa omubiri gw'omuntu, gajja kuyamba gw'ayagala okugejja. Osobola okukeera ku makya ku breakfast bulungi nnyo n'osiikayo amagi go n'oba ng'oganywera ku caayi, kigenda kuyamba okugejja oba okuzimbuluka omubiri gw'ayagala okugejja. Ndi naawe. Ekintu ekirala chipusi, ne chipusi ezo nnungi nnyo mu kugejjisa omuntu, zigezza bulungi nnyo singa obeera ozirya. Ekikuleetera chipusi zino ezireetera okugezza omuntu, butto oyo gwe bazisuulamu yaleeta obuzibu ky'obalaba nti ziba zijja kugezza gw'ayagala okugejja. Chipusi ezo zitunuulire nnyo. Ekintu ekirala, n'omugaati ogwo gugezza naddala ng'ogusizeeko kye bayita blue band. Omugaati ogusigako blue band kuba gugenda kugezza bulungi nnyo. Gusigeko blue band obeere ng'ogunywerako caayi owa amata, kugenda kuyamba, ogenda kuzimbuluka omubiri. Bikozese ku kyenkya ku makya nga byolya omugaati nagwo guzimbulukusa bulungi nnyo omuntu naddala nga musiigeko blue band. Ekintu ekirala ekigezza, enkoko nazo zigezza. Enkoko egezza naddala eyo ey'oku kkubo gye twandiyise gye basuula mu butto, egezza bulungi nnyo enkoko eyo. Na zino enfumbu bufumbi naddala ng'osiisa ensiike, nazo ziba zigenda kuzimbulukusa omubiri bulungi nnyo gw'ayagala okugejja. Tunuulira nnyo enkoko ezo obeere ng'oziryako mpola mpola. Ekintu ekirala, n'ennyama eyo nayo egezza naddala ng'olya nnyo ennyama eyo ey'amasavu, ennyama naddala ennyama eyo ey'ente nga nsava bulungi, n'amata go nga kugambye, amata nago malungi nnyo mu kuzimbulukusa omubiri oba mu kugezza. Mu abaagala okugejja, caayi gwe wandinywedde ku makya, tunuulira nnyo amata, gagenda kugezza. Ekintu ekirala, olina okwewa emirembe. Ekyo kikulu nnyo. Olina okwewa emirembe, weegobeeko ebyo bikuleetera ebirowoozo. Olina obyegobako ng'omuntu omutono ng'oyagala okugejjamukko. Olina okwewa emirembe, weegobeeko ebyo ebikuleetera ebirowoozo buli kaseera. Olina obyegobako, kwegamba weewa emirembe, ogenda kugejja bulungi nnyo, ogenda kufuna omubiri ogwo gwe weetaaga n'okusingawo. Kuba ebiseera ebisinga buli omuntu weeyeewa emirembe n'ogezaako n'olya n'ebyo ebintu bye nkugambye, kikuleetera omubiri gwe okusituka, okuzimbulukuka n'ogejja. Byebyo by'olina okukozesa gw'ayagala okugejja. Bwe kityo bwe kiri. Ebintu ebitunuulire, ebintu ebyo biwulirize, bigenda kuyamba gw'ayagala okugejja. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso nojegatako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.